Omuganda agamba nti agali awamu ge galuma ennyama. N'abantu bedda basobolanga okuzimba ebizimbe ebifaanana nga bino nga bayita mu nkola y'obwegassi. Ekitakyaliwo nnyo ensangi zino, naye twebuuza nga tuyise mu nkola ey'obwegassi tusobola okulwanyisa obwavu naddala omuntu owewansi okusobola okubeera obulungi. Naye olw'okuba enkola eno ey'obwegassi bakunganya ssente zaabwe ne bawola abamemba, gavumenti neteekamu ssente. Ebibiina by'obwegassi wano mu ggwanga okugeza nga Uganda Cooperative Central byatandikawo mu myaka gy'enkaaga kyokka byabandalawo bbanga ddene ne bisaanyizibwawo olutalo mu myaka gya 1971 ne 1978 mu bukulembeze bwa Idi Amin Dada. Ebibiina bino byali bisaale nnyo mu kulwanyisa obwavu mu bannansi. Twatindiza engendo ez'enjawulo omwabadde n'okusaabalira ku mazzi okulaba abantu abeegattira mu bibiina eby'enjawulo oba SACCO. Fred Agaba ng'abeera Kalangala ku mwalo alina amaato 2 n'obutimba ng'alina n'abakozi abawera, agamba nti yeewola ssente okuva mu kibiina kyabwe ezimuyambye okwekulaakulanya. Ono yeegattira mu kibiina ekitiibwa Bufunyira Twekembe SACCO nga kino kiyambye nnyo bannakalangala okweyimirizaawo. Saka newola miliyoni nsasula bulungi nebayogere bampola miliyoni 4 nazana nsasula bulungi kati newola bakadde kusatu n'ekitundu nengula obutimba. Ekibiina kino kyatandikawo mu mwaka gwa 2007 n'ekigendera eky'okwekulaakulanya bajjewo enjogera egamba nti oziryanga muvubi. Ng'era kati essaawa eno ssente z'abatereka ziwera miliyoni zisukka mu 7. Wabula ekibiina kino kirina okusoomozebwa kungi omuli obutaba n'amasannyalaze nga buli ekyetaaga okuwandiika bakozesa peeni. Bano tebalina ssente zimala bantu abeewola so nga n'okusaasaanya enkola eno mu bitundu ebirala entambula si nnyangu. Tuwandiika n'owandiika ne bukya ne buziba obudde ne bukusalako. Bano batandika n'abantu ba munaganwa kyokka mu kiseera kino balina abamemba 807 ng'era basuubira omwaka guno okuggwako nga bawezezza abantu 96. Richard Sendye Kabonera mu disitulikiti y'e Masaka mulimi ate mulunzi era yatulambuzizza bye yeekoledde ng'ayita mu kibiina kyabwe mwe beegattira ekitibwa Mamedikoti. Ono yalima kasooli k'okomya maaso, enva endiirwa, ebijanjaalo era nga twasanze n'abakozi be nga babikuba. Sendi takoma ku kulima wabula alunda n'embizzi wamu n'enkoko. Mamedikoti kwega njizanyiramu nnyo okusobola okunnyamba. Kwegamba sizoni bwe beetandika tulina omuwendo gwa ssente gwegamba woba weetaaga okugenda n'emirimu. Songa bwe twagenze Matete mu disitulikiti y'e Sembabule twayogeddeko n'abakyala abeegattira mu kibiina kyabwe Kitala ya Mawogola SACCO. SACCO eno yassaawo enkola y'okuwola abakyala 220 okwongera mu bizinensi zaabwe mu kaweefube w'okwongera abantu mu kibiina kyabwe era nga kati baweza bamemba bakyala 400. Ne babaako omuntu ampa ku magezi lwaki togenda ne weewola. Nengenda mu Ttala ya Mawogola ne bampola 200 nenjisaba emyezi 4 nga nzizaayo 5,600. Ebibiina bino n'ebirala bingi mu ggwanga byewola ensimbi okuva mu The Microfinance Support Center okusobola okweyimirizaawo nga nabyo biwola abantu ssekinnoomu. Tukola mu bitundu byonna ebya Uganda nga tukolera mu zones 12 naye zones zaffe ezo osanga nga buli zone eyinanga districts nga 6-8 zeekola kizeekolamu. Kati n'olwekyo tutambula nnyo wansi eyo mu bantu tusobola okubanoonyaayo n'okubawa ku magezi engeri gy'okuddukanyaamu ebibiina byabwe ate nga we tubawola ssente. Peter Muwes, NTV ku ssaawa emu.